Kano George Malalo mutuuze ku kyalo kalima ekisangibwa mu Town Council y'Obukomero mu district y'e Kiboga agamba nti oluvannyuma lw'okuwummula mu magye yasalawo okuyingira omulimu gw'okulunda n'okulima. Mu birundi bwe bingi yasalawo okwenyigira mu bulunzi bw'embizzi n'enkoko. Yatandika okulunda embizzi mu 2013 nga yatandika n'embizzi 4 n'ekiyumba kimu. Olw'okuzirabirira obulungi zajja zeeyongera nga kati alina ebiyumba 8 n'embizzi 160 ng'ekigendererwa kye kya mbizzi 2. Embizzi zeeyongera mpolampola n'ekiyumba kyali kimu kati tulina ebiyumba nga 8. Era embizzi zino zeeyongedde okwala kuba tulina embizzi kati 160 nga tageti yaffe ya mbizzi 200. Abalunzi abalala bajja ne bamugulako era ng'afunamu ng'atunda ebyana n'enkulu ez'ennyana ng'ekyana ky'embizzi ekivudde ku mabeere akitunda emitwalo 10 ate endaawo azitunda emitwalo 5 n'okusoba nga ssente z'afuna zimuyambye nnyo okukulaakulanya pulojekiti eno. Era embizzi fano omuntu waba tazina mitwalo 10 ng'evudde ku mabeere ey'omwezi ogumu ne wiiki nga 2 tugitunda emitwalo 10. Embizzi ewedde okukula obulungi endaawo tuzitunda emitwalo 5 n'ewe6. Embizzi zazirabira bulungi ng'ayina n'abakozi abamuyambako era naye alondoola emirimu gy'abakozi ng'ono ayina n'ekyuma ekikye ekikuba emmere embizzi n'enkoko gye birya. Sifuna ebizibu bingi nga tozirambudde. Oyinza okusanga weesula nga walabika bubi ng'omukozi teyakozeho bulungi n'embizzi yo musaayo nebeeyagala kusula walungi. Obuso obuva mu mbizzi abukozesa okugimusa emmwanyi ze n'ebitooke. Emmere gye tugiwa ate tugijjamu ne tugitwala mu lusuku oba mu mmwanyi zaffe nesobola okweyongera nazo okubala. Okusoomoozebwa kwasinga okusanga kwe kuba nti embizzi oluusi zizaalibwa nga nnyingi ne zibulibwako abazigula era wano kye bakola bazirunda okutuusa akatale k'okuzisala olwo abantu ne bazirya ennyama. Alina kyagatta ku kyalo kye era ng'abantu bangi bajja n'abasomesa engeri y'okulunda embizzi. Kati era abantu bajja ne basomesa era abantu batandise mu kitundu kyaffe okulunda embizzi era n'okulaba nti kye mbagamba bakitegeera nti embizzi zikola ssente. Munnamagye ono awadde omulunzi w'embizzi amagezi okumanyiza embizzi ebyokulya ebyekigere ate mu budde n'okusinga ennyo okuziwa amazzi. Ye embizzi tekkuta naye buli lw'ogiwa ekintu ky'ogiwa ekirya naye bw'oliba omanya embizzi mu sayizi yaayo nti esobola okulya kiro emu n'ekitundu olw'eggulo ku makya n'olw'eggulo eyo embizzi ky'oba ogimanyiza era n'ebeere ne tayimu yaayo nti bweziwera ssaawa 2 ez'okumakya erina okufuna kiro yaayo emu n'ekitundu. Bweziwera ssaawa 7-8 erina okufuna kiro yaayo n'emu n'ekitundu. Ono alina tanka ezimuyamba okukuuma amazzi g'enkoko wamu n'embizzi. Kano Mulalo era alunda n'enkoko nga yatandika okuzirunda mu 2014. Agambye nti kalimbo w'enkoko amutabula mu mmere y'embizzi ate biva mu mbizzi bigenda mu nnimiro. Kalimbo waazo tumutabula mu mmere y'embizzi tegane kisobozesa okweyongera kubanga enkoko eri ebirungo bingi ate bw'obiteeka mu mbizzi naye eyongera okufunamu ate bw'ojja mu by'embizzi n'otwala mu nnimiro. Enkoko kati alina 1,500 kyokka nga ekigendererwa kye kyakubeera n'enkoko 5,000. Enkoko zirina kubeera nnyonjo n'obutakkiriza buli mugenyi kuzigendamu era nga zeetaaga nnyo obudde okuzirisa mu ngeri gy'olagirwa n'entabula y'eddagala. Enkoko eyagala kuba nnyonjo ebintu bizikozesa kuba nnyonjo n'obutakkiriza bagenyi bangi kujja kumpi naffe nankoko z'okuze oba kuyingiramu nga tebumaze kuba kukozesa mu bintu bya ddagala. Buli lunaku asobola okukuŋŋaanya ttule z'amagi 7 olwo enkoko ez'ennyama oba okuzitunda n'azitunda omutwalo 10 buli emu. Okulunda asobodde okuzimbamu ennyumba okulabirira amaka ge n'okuweerera abaana mu masomero. Mu kulunda mwe nzimbye ennyumba eno kubanga ssente zonna zituzijje mu kulunda osobola okuzimba amaka gano era mu kulunda mutusomesa n'abaana. Kyokka ekyasinze okumusoomooza mu kulunda enkoko ke katale k'amagi akatalabika. Oba kiki ekituba ekibaddewo oyinza okutuula n'amagi ng'onoonya bagatwala nga tegalabika. Jimmy Semugabi yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV agafuna.